kubuliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjati Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetuteekayo osobole okumanya. Ate wabadde oyagala otuuseewo weebale kunsabira emmere lya otalo tulwanyi weebale nnyo munnange kati kabampoobe bamale okuntongoza nfuuke omukyala ebiddako bindekere ndyoke mukukinyiza oyo mukazi leka ninze mukazi onajje masitairingezi nenviri bannange ngentegekera olulenzi lwange naye mbadde nkugamba kemikolo gino giggwe bamale okumpowawe bati pa ndyoke mukufugire yalikoze eki byalina okukola maami ebyo byalina okukola kati obadde oyagala mpita abantu okuva ebweru nti mujje mukole decoration yali tugubadde kati tekakole ebyo leka ategeke leka alongokeze mujjawo omanyi gwe mulimu gwengenda omutikulayo mulimu ki mulimu kino ogwokumugoba ogwokumutulugunya tebagwa kabayige nze ndi mujjawo mujjawo yenna abeera mujekera kati bwali mukudagesanye mwategekerako mukolo kati tutuse ku lunaku luno olwaleero manyazimu nti katonda azze muki sala zo zonna okitegeere sala azizzeemu zo wabulayo saawa nga 2 ngende okitegeera bwenvaawo we bati ekyapa mu ngalo gana amaka nakugyayo mugala gye nali nkuwadde tokyasuze mugala aye gwe mama w'omugole tokyasula mugala gye kegaseera omusajja ono asasulirwa omukulu gwange guli gwe yannemesa nga twayiwamu ssente nga twakola bannange nga twategeka nga twafumba nga bannange netola akasente kange akokukiwuzaako ekikazi naye kateeka mu mukolo kati obadde oyagala tuyite abantu abalala tutegeke omukolo nga ffe twateekamu ssente zaffe luli netutegeke omukolo nekatakazi we akikole akisasule
omukolo. Naye kategeke ate bwe ntuukawo nga tebinyumidde kuba nina engeri gye ngenda ofulumamu wali eri bwenti ngenda omulumya mu kidaala ngenda okulaga Hajji omukwano wali nga batuwoowa nze tebinkwatako ngenda mulaga omukwano gwonna nga gwakumubba bubbi. Ate labayo ekyo ekintu kyogenda okukola kyamaanyi nnyo ate laba kyotuuseeko kyamaanyi nnyo olina okulaga abantu nti nze nanyini musajja nze nanyini kintu kyawano nze buli kimu nze nkikoze tolina kiraga nti ate mujjawo yakikoze ekyo tukyogera naawe yakikoze nze twategeka gwange leka abikole ogwanga tegwagana obulumi bwonna bwe obumbadde ku mutima bugwe ennaku yonna gye mbadde nayo ku mutima yakemeka abantu nga batwogerera abantu nga batugeya nze kola ajja kwekuba ebifaananyi ate obiwereze mu kyalo TV zonna zirina obiraba guno omukale buli omu alina ogulaba TV zonna zirina okwogerako ompita mmere nenofuna engatto wali ekintu ngandaba ngabipapidde nnyo yala ebiki lindako Hajji ati wano tosibyewo olowooza ndi mbadde nkyalimu akategeera onyiridde nedda va mu byokunyirira ekintu ngeri reeti kwokitadde sikwe kisaanira ekisaanira ki nedda leka naawe kati ompaddeyo kati kitegeeza nti kakati ompaddeyo eno give away Hajji lindako ndi ntya ndintya nfaako nedda sikisanyukidde nze lindako sokoleke omukolo gwo ngwozeza kitiibwa okunyuma onyumi olinga buno akazinga kalira New Zealand ekyengatto kyo ngenda kwambala kati Hajji njagala olole nza kuwaayo ndi musajja saagala ebintu byokola nze siri mu mativu nabyo linda nga lwaki ompaayo nakutumayo kaseera muwandibadde obirira ku ludda lwange nduliko ensonga ki kintu kyenyigiddemu okutimba omugole ne munoonyeza engoye maama ne munoonyeza omukolo wandibadde olwana kulaba nti sigenda naye gwe kakati onkutte onywezeza onvumbagidde mu bibatu byo onyugunya mu mannyo ga ggoonya njagala mbulire di lwenagamba nti munange Hajji nga boona bannafuye njagala nfune ku muyambi anyamba ku mirimu naye nkutuma ogenda obaliga era kola bwoti guno omukolo nga gwakagwa ekyo ddala n'olwokusatu n'owokuna tukiggale lumu oba gwonna oyisa mu mala ekyo obusiraamu bukyogererako nti mukyala wange yananoonyezanga nze namukunoonyeza kuno kumpaayo olinga kugamba tugende nyaniriza ekintu nedda tugende Hajji naawe nedda ebintu byokola sibijja ekyo si kyabuntu nze nakutumayo ekyo si kyabuntu naye gumuno omuwayo bubi bwotyo nedda Hello? Mpise wano mukoona wano kubukomera nekikomera geti eno neyongere maaso kale kanzije ndi wano wenyini kale wabula amasanyu gempulira mangi nnyo ndaba ku kimukwana atuuse ow'omukwano nkusanyukidde obweddansi omukwano nkulinda naye nga nze sikulabako ebisulo nebisulo mubi nga mayisha ubuno mbawe buli so communicate me my sweetie where are you I'm here waiting for you because I chose you as my girlfriend achichichi bingi ati wawe wa kase mukubiro nabe
ntuuseewo ku geeti wennyini bwe kimanye nti ntuuse mweri mu nnyumba ate kati bwe kimu wakikozeeko kunyiramiridde tewali kijja gaana owakana ayi kale kakonkone wange kuno guuba bantu batuuse dda Assalamualaikum warahmatullah. Aseka okutta obudde. Mashallah. Kati tujire. Kole buta. Aba. Ekintu okinyumidde. kakasi Omukolo wagwetegekedde. Era nagwetegekedde. Bana mutula wansi nga sirabawo ntebe. Omukolo gw'abasiraamu. Gw'abasiraamu? Ate abasiraamu be batatula mu ntebe. Eno nika. Anti zisamanyira tula wansi. Tobe tunaye kutuula munda. Naye olwantu tugenda kugirako abantu nti bangi nti omuwala ayagala yeetale. Lwaki obiteeka mu lugezigezi? Singa nategere nti bino sandize. Ero nga kuterekera ziri entebe ezeewuba bwesiti n'olya kuswaga. Ne kati kantu ne Ojadde tuula wa. ntule wano. Ojaddira ku mukolo gwo gwetegekedde guno nze nagutegese. Kantule bana. Tuula se. Mashallah. Aleka kiseka. Kati kwa sababu wanitudde wano. Wanitudde wano. Mashallah. Kale. Assalamu alaikum. Kati abantu abalala tutandike mu bunami.